Akulira ekibiina kya Endometriosis Foundation Uganda Grace Nagawa agamba nti ekirwadde kino kyakuzuula kubanga obujjanjabi bwakyo bwa bbeeyi nnyo wabula nga singa omukyala afuna okulumizibwa ng'agenda mu nsonga asaana alaba omusawo nga bukyali. Twogera ne tuwaayo eddoboozi lyaffe eri abazadde abali eyo. Omwana yenna atuuka mu mbeera ey'ensonga obulumi tebulina kubeera bw'amaanyi. Omwana wo kasita aba ng'ali mu nsonga n'olaba nti afuna obulumi obutali obwa buli mwezi manya asobola okuba n'ekirwadde kino kye tuyita endometriosis. Munoonye abakugu abasobola okubayamba oba mutuukirire Endometriosis Foundation Uganda. Bano basazeewo okumunyisa enjiri y'ekirwadde kino eri bannansi naddala abakyala kubanga bakizudde nti bangi bakirina kyokka nga tebamanye ng'ekirwadde kino kisensedde ne mu baana. Nagawa agamba nti abasawo abasobola okujjanjaba ekirwadde kino batono ddala nga baagala gavumenti etandika okubakwasizaako kubanga kyongedde okusaasaana. Eddoboozi lyaffe nga Endometriosis Foundation Uganda bw'otunuulira abakyala abali wano nti mubawuliddeko bonna nga boogera omukyala alina obulwadde bwa endometriosis adenomyosis abasinga tumala myaka nga 10 okuzuulibwa nti olina ekirwadde kino kubanga basooka kutreatinga UTI PID nga n'abasawo bangi tebakimanyi. Gye tukomye okucreatinga awareness abasawo bagezaako okuvaayo. Tusaba gavumenti esobola otukwatiraako kubanga ne salary surgeries ziri very expensive. Tuwezanga nti mu severe stage surgery limukadde nga 17 before yalinga mbukadde 3. Kyokka bano bategeeza nti ne gye buli eno tebamanyi kireeta kirwadde kino nga baliko amagezi ge bawadde abakirina naddala emmere gye balina okulya balemu okukosebwa ennyo. Organization tukolagana n'abasawo abali kufuba okulaba nti basomesa fellow gynecologists and sonographers on how to detect endometriosis. Tumanye nti nno ne basonographers yes bangi baze bakebera abakyala bano ne bakuterako nti olina cysts oba fibroids naye nga in actual sense cysts. Abasonographer abali eyo you can reach out to us to connecting ku bakugu abasobola okubawa that training osobola okumanya bw'ozuula ekirwadde kya endometriosis. Tulya ebintu ebikendeeza obuzimbu tuva ku bintu ebireeta obuzimbu mu mubiri nga ebintu byonna ebirimu amata mulimu ice cream amata gennyini yogurt ne tuva ku sukaali oyo increasing pain. Dr. Sematimba Steven nga mukugumbya kujjanjaba endwadde z'abakyala agamba nti mu kiseera kino ku bakyala 10 omu alina ekirwadde kino nga weetaagawo obukugu obw'enjawulo mu kukijjanjaba. Obulwadde buno siyinza kugamba nti buva ku kino oba ku kiri kubanga tewali nnyo kye tuyinza kusimbako ssira ne tugamba nti buno bwe bukireeta naye obulwadde buno buva ku periods z'abakyala okuba nti omukyala afuna periods naye ezimu nezi trackinga backwards oba nezitanga mu nseke tubes fallopian tubes nezigenda neziika mu kabutobuto nezigenda nezikwata ku periods nezikwata ku magi. Abamu ku bakyala abalina ekirwadde kino balomboza obuzibu bayitamu nga bagamba nti beetagisa ensimbi nnyingi nnyo okulongoosebwa nga basabye gavumenti okubadduukirira. Obulwadde buli expensive nnyo. Nze baakamala okunongoosa last year banongoosa naye era senga tibaali bannayuganda abankwatirako kuba navaayo nekubira omulanga banange ne bansaba sente nnyingi. Actually last year se twaspendinga ng'obukadde 6 kunongoosa ddagala byonna n'ebyagenderako. Jengo Eria yakusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agalero.